Sensuwa yatumizaawo Fifi sports editor naga gendo pitire mama Sky ne bamuleta nagamba ono mumanyi kati Fifi yandabako kusuubyawo yali alese bulango bwa vira byasambire Masaka akale buyandabira ninga titwina mbozi ne buyandaga obana mulabake Masaka namubuuza yatuusa atya ku mpewo naga yono walukaka kuyangamba amanyi okuweereza omupiira namwacheza tuwamuulidde konti naga kakati okuva na leero Mwami Nsumba agenda kola ng'empiira gye yekka ne Ssebunya akole yekka tubeere ne comment ow'enjawulo kati kapuli omusajja ekyo kyanga sikitegi nze kamutufu institution ya government eri nnene nga tebakkiririzaamu gwe abadde ku digida kyali kinene nnyo ogamba kale nti nkole nzekka olwo ekyo twakola comment ababiri kati olwo ntizula nti eno baagala w'omwomu kati ate obandoza we baakolera ensobi kubanga ate ku comment ow'omu ate we nafuukira olumbulege omu lwoliko kati yogwendiko kati oyo ye comment ogowulire saawe najansi okwogeza bannayuganda obukikinike gwe bayita the baddest commentary. Olugendo lwa Star ndutandika bwe ntyo olwo bamaze okuteesa tukole commentary w'omwomu kati olwo commentators twali basatu Senior Francois Kyeyune kati akyaliyo Ssebunya Francis nakati gyali ne Mugerwa David Nsumba yegaseeko kati oba analysts babeerawo tuyina Tendo Nectar tuyina Ruben Luyombo tuyina Fifi Namiro Fiona Pinky naye tuyina Tone Kakande n'abalala abaaliwo mukadde ako kati nga buli commentator bafulumya roster Nsumba ojja kukola kuno commentator uyono gundi ojja kubwe kityo kati ntandika nkola emipiira audience esiima naye mubamu ku bannange naddala ba senior batandika obutakiziganya nange mu kyenkola nagambye ono ntandika combininga educative entertaining and direct commentary ebintu bisatu nze ali kumpewo omwe aweereza omupiira nze nyina obigatta kati kubano ndooza kyalwawo kubanyikira mu mitwe era nga sikulimbe bantuuza nga meeting nga manager mpita ngamba banno bagamba tokola bubi n'ekyokola kyanjawulo ku kyaki ku kirina okukolebwa ne mugamba manager sina kyakuddamu ne mbadde nsaba wuliriza ku byenkola kati olwo so atandika naye oga nti kagoberere kati yagenda okulya nga ali fine nange kati nga era ndooza kyatwala ebbanga lya myezi ng'etaano naye amanyi buli embeera ejja mu nsi ebeerawo n'ensonga lwaki ebezi nalina ensonga lwaki nali nzize ate kyekiseera kyo kyekyali ekiseera kyange kati ebbanga lya Star osanzeewo mbeera kyokolako mu kitongole kya gavumenti kuba ebisooka obadde mu private yes kati ku Star nasinga kufunawo ko obuzibu bwali bumu kumanyiirawo nalwawo olw'ensonga nagendawo ng'omuntu gwe mmanyi abantu nagendawo ng'omuntu gwe mmanyi yali Ssebunya Francis ate nga naye nali simumanyi nnyo kati abasigadde Fifi naye nakamula omulundi gumu ate nga ye boosi wange sports editor kati nga abasigadde sikola ki nanoonya engeri gye nnyinza okusetolingawo amangu ng'ate terina kuba kweripa ku bantu wabula yalina kutereeza waaka wange ku mpewo kyekyo era nga sikulimbye okuva mu gwomwenda gwe nabeegattako twakola bwe twayingira omwaka gwa 2020 olwo Nsumba ng'atandise okufuuka Nsumba basajja bange bonna batandise okuddukayo batandise okuddukayo baga omusajja twamuzudde Katonda wange yakomyewo kati batandika okukomawo batandika okudda kati tukola tuyingira omwezi gwali gwa January 2020 funa ekirowoozo ekigamba naye nze nga ndi musajja mukozi wa kadongo kamu kyesagambye ku ssuubi nakola kadongo kamu naafuuka kadongo kamu ate naye omukola bwali buwaze musajja maadio yajja naga Nsumba baŋŋambye omanyi kadongo kamu nti ogenda kutandika omukola ne nga simukolangako ate yogeranga nanga bw'otamukola nkwetaaga mu ofiisi yange ku Mande kampirimpi Nsumba mulage foda ya kadongo kamu gye mutandikireyo kati bwentuuka ku stage ku digida nemu okusalira ensonga yali nnyo abani like radio y'ekibuga nga ne music wabwe wanjawulo naye bwe natuuka ku stand employer ekinyegenyege kyakadongo kamu nga kinkwata ate nze sinzi kyempulya seri antama nengende wa Mwami Sensuwa mukamu waffe nga mzee jiba ekikali naye mpulira njagala kadongo kamu njala mumukola nambuza wali omukoze kune mga namukola
nanga kadonga moyo atawanye nyimba mpanvu zigwa mbulango ne mugala nedda wange simwagala misana mwagala kiro nanga kira abantu babira tebebase ne mugala gwenzendeka lwakwa nali mwagala lwakuna nangamba lokuna tuba tugenda mu weekend ate kadonga mwabira munonyizo olunaku olulala ne mugala lwakubiri nanga it's good to go sawa musanveze kiro paka 11 olwo kadonga musimutandika nga nyaffe bubiri abiri namukola omwezi ogwo wajjawo sponsor naganjagala wa kadonga mwanga yakagwa nange ntikewe ebyange musajja wahabu bamita proficient muteguya ate bambikya mukisamungi ntambudde naye mpaka wano wendi tambiredde mu byowale real reflexology so ate kati ubante makesa aga kati ojja kukomanga 10 muteguya atandikira so kadongo kamu naye mubangawo ndi mukulaga omanya abantu abasinga boberanga mu kifo make sure ntobeerawo bubezi ngagwe beera nze ndero kikozesa bente yo kunyumya nabo baga beera ng'envunza teninda mugikolere kibunti ebikiremu amaji wetuula webiika buli wobeera awantu lekawo ekintu omukululo yerekawo akantu kati awombangawo kadongo kamu nakati akyalwaninga kati nzize mukoleramu ebintu bingi era byenyinza okuganda byenyinza okutagamba so kati awo mugattako kati omuggalo gwa covid-19 gujja eno yali dairema y'amaanyi ku nze kubanga jjukira nali ku UBS by then nga siri mukozi permanently tebanaba kuinductinga mu system kati bagamba abakozi amugenda kuddeeka basalako batema abakozi nalina wange ekamucha nalaba senior manager nga Mwami Nsumba oli omu ku bakozi abaana betusigazza ku lady saawe negwe ojja kusulanga mune ekintu ekyo kusulanga ku mulimu kiringa ekinondoola ne wabeerawo embeera baga muyite Nsumba kale luli ku topu jali tali sirimu nega ndi musajja semaka ne bwe kijja olw'ensonga nze n'ekintu kimu mukama wange bwandekera omulimu gwe abeera 100% sure nsigenda kudibaga era ekintu ekyo bakinyinamu nnyo to the extent nti batuuka okundeka mbife biri sensitive kubanga awo ku gavumenti awo olabawo radio ya gavumenti eri very sensitive nnyo era nti okigamba abantu nti si kyangu gikolera olina okubanga olina obwongo obubalansinga yes so nasigalawo ndowooza okuva mu Gwokusatu muzeeyi nga amaze okulangirira nabeerawo paka mwezi gwa 8 ogwa 2022 emyezi egi nyinza okambudde obusaasalako kirevu era ntu asige kirevu kye baali wala ku social media by then kyali kyaddala okusala enviri kyali irigo tojjukira era mwena abasala enviri mu budde obwo musaana kukwatibwa ne muvunaanibwa naye kyengezaako okulaga nabeerawo ng'ate ebintu mbikola nga birina okukolebwa yes era nga manager ajja tasangawo keesi yonna kugamba ndowooza ekyokubiri nze nakula ndi muto ensi yankuza mulimu ebintu ebitakyantwala oyinza n'okunsomera ddiru negamba amount of it olw'ensonga yinza okungaggawaza naye nga nyinza okugaggawala omwaka gumu so kati awo covid oyo wajjira empiira gigalwa ndowooza twakomawo na liigi ya Germany kati liigi ya Germany eyo mukudda ffe bamu abaasooka ogikola ledi endala zaabuuka bubuusi kati liigi eyo mwenfumbira ekigambo kye bayita the lockdown commentary yali tabu ennyo kati ndeeta ekigambo ninange simanyi we nakijja naye olwokuba twali mu lockdown nga kyekitrendinga nze komento yange nalinanga gundi simanya ani some combination some kudigido ba nalina biki kati ekigambo the lockdown commentary kyanzijiranga bunnabbi nengenda ku Facebook page yange munnabi ya mizanyo Mugerwa Nsumba #the lockdown commentary tutandika okukola liigi Germany kati abantu bawulira ekintu ate ekyali ekipya mu matu olw'ensonga oli agatukwaniriza ku mupiira gwa radio gundi nze gundi kati mbagambe bagita the lockdown commentary nze Mugerwa David Nsumba mu Bondeshiniga aga Katonda we wava ne diru ya Azam ne bajjanga badduka gamba ani oyo alina ekigambo ekitali kya bulijjo kati lockdown commentary eyo yagenda neesukka amaanyi to the extent ndi bayagala kunkolera emipiira gyonna egya weekend olw'ensonga nti nga feedback jjukira obudde obwo abantu baali waka nga batudde nga balina obudde bungi obuwuliriza radio nga feedback esukka ekitegeeza lockdown eno era kyeyakuyamba kyamaanyi yali maire teyanyamba yanjigiriza kubanga sinze yali mu lockdown nzekka ate sinze yakolangamu omupiira nzekka wabula nze yanjigiriza otegeera mu lockdown okimanyi mulimu abagagawaliramu nga nakati obagagga bakyabwina okimanyi nti bangi mwe bayavuwalira kati nze ndi omu ku abo abaabuukira mu lockdown
olw'ensonga nabanga n'obudde bungi obuyiiya era ffe abasajja abagezigezi batugamba singa osobola okukwata omusibe n'omuwa ekitabo awandiike asobola okuwandiika the next world. Omanyi lwaki? Omusibe aba n'obudde bungi. Kati mbudde obwo twali basibe. Yes. Kati nze mwe najja chapter yange. In fact okukweyubula. Kati neeyubula okuva mu Nsumba gwe bamanyi omulungi. Ngenda mu Nsumba omusukulumu. Nja kukubulira lwaki omusukulumu. Kati ntandika okukola lockdown commentary ne bannange bakola tukola. Legend la zidda. Omanja mani yagula abantu amaaso. Legend la zidda kati tuddayo mu nomo gundi presentation wadenga era byali bya fixing olweso waliwo theatre yamanyi y'obulwadde. Lumunali siriwo bamazo tuta okugula okale bagenzi bagunzaamu ze agenza agunzaamu mazo okufuna ataawo nsengu senzize ekatwe. Lumunali siri ku radio nali ndiawo ne bankubira essimu tiwetaagibwa ku radio nenziruka emisinde nengenda nasanga omusajja ng'abuuza ani akola kibayita the lockdown commentary. Nti omwami oyo nti ajja bwe natuuka naye mu nnyanja ne naŋŋamba ekintu kimu oleese essuula empya mu football commentary mu Uganda. Ate ngamba oba nsudiya gayi yayogera ebigambo bingi nnyo naye naŋŋamba nti abantu badde balemedde mu old fashioned commentary. Old fashion yeriweyo. Old fashion ya direct commentary aba nagwa gondi nagwa fake nakubira tebusweke nagwa gondi temuli muko old fashion. Nangamba ekintu ekyo waliwo yakigezaako naye mukama tiyamuwa buwangazi nampa example ya Maka Makungu. Nangane ate ekintu kiri a little bit different naye nangamba gendera awo era ekindeese wano nzize kusiima musajja nakka mu nsawo n'abalo bw'etaano bwali mukaaga n'abukwata n'abunteera ku mmeeza ne bakama bange balaba emitwalo ago muwuliriza mu butuufu sinzaga nti yali muwuliriza kubanga figa ye tiyali ya radio n'olwokuba twali mu buwambe alaka yawalirizibwa oga nti kampulirize kwera era alaga nze naye navadda mu bintu ebyo naye navadda mu bintu ebyo nanga ne keep on kati ekyo ku mukama wange kyali kirungi kuba nange kyali kibi era nafunamuko obuzibu mu kulwanyisibwa n'olwensonga nti ekizibu kyenyina kiri kimbwe mba sikoze kikyamu ne bonnwanyisa kuba saa nyoga nti nze sikola bikyamu ne saala kola bikyamu byemanyi nti nkola bikyamu era okusimbulira awo we twava diru zaatandika okujja mention ne zijja mipiira gya gundi oyo so kati awo tutambulya tuggalawo soni ya 2-2 mugumu. Kati era omanyi nali sigenda kukola kintu kirala naye nawulirayo omuntu omu agamba lockdown eweddemu amaanyi agenda kujja naki. Omanyi nze musajja asinga obudde obungi mu nsi muno obadde tokimanyi. Nze neebaka ssaawa 9 ez'ekiro ate ngoloka ssaawa 7 ez'emisana lwemba sigenda kukola kiro. Kati obudde obwo okuva ku ssaawa nga 3 ez'ekiro paka ku 9 ogw'ekiro mba mpandiika. Wandika nyimba ki? Nze mpandiika n'ebitankwatako ne bwogenda ku Facebook yange. Nze musajja assaayo content ataliiyo oba atalabikangako ebyali gy'otaali. Kati kyenage nti I'm a content creator. Sigamba nti oba neewana but it's my gift. Yes. Kati mba kanjula ebitabo ntaganjula nga naye kati lockdown comment mbutuufu omusanga yagambye ndibye ate nekigambo lockdown nga tukitandisa obatama aba bati nje ebigambo nga 2-3 nengamba apaana the baddest commentary era nze bukizo okufuna tiza nkikasuka ku page yange nteeka the baddest commentary ngero kulaba na bali actinga season 2 ezefulumye nga buli filimu season 2 efulumye the baddest commentary esaawa eno yekyaliwo ate oba yafulumye 2-2 ne bangana nogijjawo 2-2 nenga nendala njirunkinga why I am the content creator. Sina gwe ngati mwami gundi nkoleki. Why na akatabo? Nze kyo akatabo. Nze kabikula ate sikajja kufuluma nga kamoze. Bagembo gundi yakabba nedda sebo. Kali sika wandike. Kali wano. Okay. Kati awento bwenze nzimbe ekintu kyange mpaka Katonda lwanzijukidde. Okay. Abaana ba TikTok nja bebaza nti bankoze bulungi.
ba commentators mu Uganda tuwera n'ebisatu kituufu ku radios ezenjawulo esukka n'ekikumi naye bazuula content wa Nsumba si wa bulijjo abaana ba TikTok abasinga mu banyooma naye omuntu bw'asobola okuvisitinga webback n'agenda n'anoona oluyimba akamasu olwa Ssebbowa Mugonza n'agenda n'ajjayo oluyimba lusi olwa Pokafeero n'anonayo eggwala ve kulinda eggwala lya gundi abasudde eggwala lya Sebadduka balina ensonga lwaki kati bagenda okusanga ebigambo byange nga si bya bulijjo kubanga ekya bulijjo tebakitwala era siba ngamba abantu nti nze mbeewuunya gwobeera otya nina omulenzi awo yali ansala enjala ne mugaa gwobeera otya ng'osala enjala mu sitayiro emu emyaka 10 n'osuubira okufuna obugagga kyusamu akantu kamu oli buli omuntu wamugira kapaniga genda ogula ejjirita omuntu muzze ku jjirita ate ejjirita gy'omala gimenyemu ogisule mu kaki ng'alaba oyo omuntu okimanyi tasobola kukukyawa omulenzi wali awe makinde bayitawo ngewa Fifi Jacob amanyiwo tutera okucakalirawo naye omulenzi ne bwansanga kati asinza businza bw'ati naye nange sakimugaa nti ndi mukugu nakkiriza nti tulina okukyusa n'embeera kati the baddest comment yendeze paka wendi wano bandi bagigezezzaako ge mazima okubuukira radios nyingi ez'amaanyi zonna baagadde ogezaako the baddest commentary naye yanjawulo lwa nsonga bo balowooza etandikidde Kampala naye gambye nalina idea ya mpaji 3 waliwo gosanga akola direct commentary nga amunyumisa waliwo gosanga akola educative commentary nga mulungi ne entertaining commentary nga mulungi naye nze nazi empaji gwe gy'oyineemu nze nagigattamu empaji 3 nenkolamu ki si kyangu kumpanulayo si kyangu kati mukulu Nsumba yesebo bakola comment oba bakola ebyemizannyo olina gw'ogamba nti naawe nti olina gwewenyumirizaamu nga bw'owulira abayimbi Chameleon n'agamba Kafeero oyo yes mu Uganda mu commentary nja kusooka okubaza omusajja amuyita Aluna Sengooba simanyi oba wamuwulirako sajja yakola World Cup ya 2 ku radio Buddu twali bagayi ba Mibuulu Basiraje Magamba abo oyo Aluna Sengooba bombuuza simanyi bombuuza commentator gwe nandyegombye okuba Sengooba oyo yaleeta comment ataali wa bulijjo naleeta ebigambo nga overlapping defender midfield maestro square long ball ochegeera namuwuliza nyo by then ali P6 2 mu butuufu omusajja oyo ndooza yansigamu ensigo y'okwagala ki ebyemizannyo y'omu omusajja omulala Bogere Moses Moses oyo yes ali kaboozi kati namuwuliriza nnyo omanyi professionally y'omu ku ba professional presenters very professional era kizibu Bogere okola ensobi ku mpewo kati namwegombako professionalism ye yes kakati Romance David omulangira namwegombako bakiyita batya okunoonyereza then nekye bayita convincing language convincing language ye muntu ogamba nti gundi yagambye Nsumba yagambye gundi yagambye ekyo ekigambo bangi bagamba nekisobola nnyo okusanga nti gundi yagambye kakati Tamale Moses mweyagalako ekintu kimu tawummula tazikiza tawummula abalala we beebakira yaddawa ye Tamale Moses kati ali Netherlands yes ali mulamu bulungi naye kyemwagalako kimu tawummula abalala gye beebakira yabeera mu kunoonyereza mugenda okuzukuka munoonyereze ye ng'amanyi otegeera oba weebase akyaweereza mupiira oba yakuvaamu ali mirimu gye gyanjawulo naye nga akipingamuko mu televisions ez'enjawulo Netherlands n'ayambamuko gweobeera weebase nga ye anoonyereza gwe bw'ozuukuka nga ye amanyi kati ate gweoba ogenda kunoonyereza kati aba akuli step emuki maaso kyakubiri yali musajja alina obwongo oba musajja alina obwongo mu mizannyo egy'enjawulo osobola omuwa credit olwekyo manya asinga baali bafokasinga nnyo ku kintu kimu mu mupiira webikonde wa bikonde kati ono najja abikombayininga wamu so muwa credit ey'amaanyi ndowooza omulala gwenyeza okuwa credit ye Fifi Pinki nti ng'omukazi kubanze namuwulyako ng'akyakola n'abasajja nga bana ng'omuli eddoboozi lya mukazi liririmu naye nga asobola balizoninga kati credit wengimuwera eri emu
nti tewetaaga kuba na support nyingi to be the best oba to do what you are supposed to do. Jangu wenyigewo olete kyoyina, prove them. Ekyo nja kimu bakita character ne passion njabbi mwebazaako. Nduga Geoffrey yomu kwasajja ba transforminga commentary okumujja mu oli ow'emabega okumuza mu generation ye ate ffe otumusanze okumwongerayo. I give him a credit. Ndoza nja kusembyayo Yusufu Bali of Uganda. Oyo ku local content njamuwa credit. Local content ntegeeza ki ya championinga nnyo local ebyemizannyo ebyamasomero, ebyemizannyo ebya Buganda n'ebyemizannyo ne timu y'eggwanga. Omwa credit olw'ensonga nti ebintu tebiri written. Kati omuntu oyo agenda n'anoonya n'aleeta aba yeetaaga credit yamanyi, so nemuwa credit. Nyinza nti abantu abo because zirange siri nti Katonda yannondeyo n'akasuka ngweyo bino nzize nzimbibwa waliwo gwegombako presentation, gwegombako research, gwegombako professionalism, gwegombako passion, gwegombako aggressiveness, nozimbibwa mu champion. Era nga boolaba nti Ronaldo, Messi mu mupiira buli omu alina gy'ava emirandira, boolaba music Chameleon, Bobby Wine, Bebe Cool, Kenzo, buli omu alina gy'ava nebulamu bwa bulijjo buli omu alina gy'ava. So abe basajja abe mentionizeko n'abakyala benyiza okugamba nti I drew a lot of inspiration from them. Oliba gatugenzaako mu kisawo kya Kadongo okuyimba oyimba. Yes sir. Wantegeezaako nti olina ennyimba 2 Yes sir. Ziri zitya kati? Ennyimba 2 n'akataako ennyimba 10. Olw'e10 olusembyeyo baluyita bwe twajja. Lugenda kufuluma mu gwe10 nga lumu. Yes sir. Okay. Ekisawo kya Kadongo kamu okisanze otya? Kadongo kamu oyo kuviira ddala nga ndi muto ndi muwulirizaawe. Yes. Okay. Era mu kumuwuliriza ennyo n'ennyimba endala naziwuliriza nendoza Kadongo kamu namusanga nga bwemba wakuba nyina kuba wa Kadongo kamu. Sinti abamulimu baali bagagga kuba abayimbi ba Kadongo kamu bamu kwadde basinga okuba abaavu. Mu bayimbi bonna ndoza ngujje kubona bawalukaga abakozeemu ebintu eby'amaanyi babasudde bakafeera balekawo ebirabika naye badde baavu saamwegombako ssente. Kadongo kamu namwako kibaita message delivering. Kati nze ndi omu ku bantu nga bwemba nyalaga nti Aban oyina akajonjo wano siga nti oyina akajonjo nzija nengira bwenti ngetteeka naawe oba ontunuulidde weerowoozaamu n'ogira bwoti. Kati Kadongo kamu si bino ebyakati olinaga ebijanjaalo bibadde bwe biti ennyama egize bweti ninga alinga akweka naye nga atayongera kusajjula. So Kadongo kamu abasajja abo nabaagala nnyo engeri gye badelivalinga mu message yaabwe n'endrawing inspiration about them. Era nefuuka omuyimbi wa Kadongo kamu. Nasooka kumwagala kubanga sinamuyimba, nasooka mumuwandiika. Kyega nti nze okuwandiika tekitandise kati. Nze natandika okuwandiika ennyimba za Kadongo kamu ndowooza nga ndi myaka nga 11. Ebitabo kyabiina ebimu byajja waliwo enju yaffe byajja mu kyalo ne bijjiiramu naye nga nnyimba ezimu eziri mutwe. Era nyinza okubawo nga neebase okimantiza wandika akantu kato nenzamu nenka visitinga nenkajjukira. Kati ennyimba zo nzirina muganda wange naye actively seriousness nsooka okugenda mu studio okuyimba Kadongo kamu 2014 era naye abalenzi eyo mu kyalo eyo tebaali mikwano gyange naye nali mbala kuba baali batoomuko ku nze naye nga baagala kuyimba oluyimba lwa Kadongo kamu nga baagala okuyimba oluyimba naye nga bawandiisa line nga 3. Kati wabawo munnaabo omu yagamba nti kati munnamuganda bamuta Geoffrey bamuta Master Yembezi nga muganda Master Geoffrey obayita Nsumba muwandiisi wa Kadongo kamu n'ennyimba. Ne bannoonya ne banzula bansangana ku kisaawe nkola byange. Kati ne bajjaawo nentunula oluyimba lwabwe nga lufu ne mala tugenda kusaza kimu title ebisigadde tuddeyo obuto nengenda nempandika buli omu ekitundu kye nenkimwa nemugera genda okimastering for 1 week. Nange party yange nze party yange mujindeke nze sayina mu party mu lwabwe ne bwe nalutunuulya line bwetambula nkizwa nti noluyimba lulina okuba mu taata. Kati nze nempandika line yange ya taata nempandika ey'omwana yali anobye neyakawasa. Etuzimba oluyimba lwayita Sidda Muddya. Bangi baluyita Nanfuka. Atali Nanfuka wase Kabira naye no baluyita Sidda Muddya. Kati bwe namala odubandika ne mbakwasa ne baga neno party yange musolo giwo omulala. Kubanze siri interested in budde buno nga sikiza tinza lugenda mu studio n'ennyimba olusira na kujja mu radio 2014 eno nga gwakubiri ne bagenda ne beefumba nali ndera nga tufunye emitwalo ago 2 mwali n'okusonda sabayo tugenda kukola luyimba budde obwo ngokola oluyimba kyamaanyi ne bampira ngamba tugenda kukola luyimba Kampala kunzi mukindi ndi alayo kuoli twabuliddwa yimba party so no tugaidinga
tebanneetika tebankubye bulenga bulenga gye twasula bakeera bankulubbeesa paka wa mubiru smart nalukolongawo nga ku mbuga oyambukira tugenze tukoze olimba abayimbi ebyabwe mubiru bwambuzani yaluwanze muga nti nze tuwana wadde otegeeza kintu kino manyize mpandiika nnyo Oluganda olutali lwangu Kafeero olwo yawandiikanga Oluganda lwa Kafeero olwo owuliranga ekigambo ekya bulijjo naye nga si kya bulijjo kati ne mugamba nalitegeeza kyonga kali kira tukuba oluyimba nedukwa kati mbagane tudde ewaffe muno mukapa tetulina wakubeera tugirinya tuddayo embirizi kati olwo Suna Ben yali mukwano gwa Kabazzi Suna Ben yamuwa linki kati era oluyimba olwaggwa mubiru smart yaluweereza Suna Ben siddi bagitiika ku taxi bino bya WhatsApp tebinnajja email nga wezine nga si bya buli omu oluyimba twalusanga ku Audio Planet awe wa Suna ali Masaka kyali Masaka Suna 214 munange Suna atugamba oluyimba lwammwe lwawedde okunoonyeza tuleete Masaka basatu twefubako ennaku ezi tulinnya ne tujja Suna Ben alutuzanyiramu ne nga what nze Nsumba nze ndi muno nze nnyimba iri fida twatya kati Suna lwali lwa kutaano akatutema agamba nno we mulaba wano tugenda tulina embaga y'omuwuliriza waffe gwe bayita Kiki Rogers e Bukalasa oba ali omuliddeko Kiki Rogers agenda kuwasa muwuliriza waffe w'amaanyi akuba essimu olwo bapulezenta bonna bamubeereddemu mbaziira Suna Masiko naye obuzibu ebifo bitono Masiko yasigazzaawo ebifo munange Suna akubira Masiko amuganira wano batabani bange baagala genda kusaba okula luyimba lwabwe wa ku mbaga ya Kiki Rogers Masiko nja kulaba nja kujja otulabe nze no Masiko nali simumanyi nnyo naye nga muwulira munange tugira sa enkuba keetonye sigambye yatandika saa 7 yakya saawa emu ey'ekawungeezi tugenda Masiko mu motoka ye yatukkiriza olwo Suna ayogedde naye mu kugenda tutuukayo emmotoka yasika ffenna abaali bagenze okuyimba ku mukolo kusaba okula oluyimba engoye ze twalimu twadda ku mmotoka kusindika ngetukuba ebitosi ffenna nga omuntu ava okuba akadongo batupangira Kabazi bamusibye ekigomesi banfunidde olukanzu awo ne munnaffe tugenze ku stage tulusumuludde muna abantu balusanyukira olweso yali mbaga ate ng'oluyimba tuyimba ku maka nkubiriza omwana tonoba nkubiriza omusajja toddamu kuba muwala batufuyeyo ne ssente oluyimba no tetunaaba na dumastaling olwalutuwa bwe ruti genda kuluyimba gye byaggwera twali tudde enkeera Masiko yatuleka yali atuleka kyotera agamba bano sibazaayo tebalina ssente Suna yabampadde ogwagwadde gwa baleta sibazaayo abaali mu motoka mwegayiridde Masiko naawe abaana babandi tobaleka kati gwa baleese kati bafunira eno obuzibu ndowooza yamala neyekuba mutiraga kale mutule naye yangayo kali baleta sinadde no bazaayo mune nateeka natuze Masaka ntukwata obusente ntudde embirizi oluyimba olulufulumye Suna yasooka odduzanya ku mpewo yakolera ku budde oba ku Saturday ekiro yalusa bukulira kati ontandika kadongo kamu naye nayimirira mu kkolo maze okujambya radio bintawanyiza nziramu okkola oluyimba olulala lwali luyitibwa Yeweza Omumba Yeweza Omumba oyo mukolera ku Ssuubi 2016 kati awo tewali kudda mabega n'otandika Yeweza Omumba kooti ya Katonda buwangwa n'ennono lumbe lw'obupakasi sente ensuubire omukisa gwe twafiirwa Dalia mpaka otutuuse ku gwe twajja naye ng'ennyimba nnina kamaala era lwakuba nti nze n'ekizibu kimu ntunuulira industry eno neŋŋamba kati wanne boonoota oluyimba ekisooka mu media mwatta industry ya music mostly ya kadongo kamu abasinga mu media tebamanyi kadongo kamu n'abamumanyi tebamutegeera n'abamutegeera tebalina busobozi nti abadde osobola okubeera awantu ng'oyagala nnyo kadongo kamu naye nga PD wagamba geza oluzannyi ekyo nno kizibu ky'amaanyi kanoba nga tolina wamuzannyira kati nze nsobola okulya nga gundi atadde olimba nga kati ono yayimbye biki naye nenzika nti alina erinnya alina ssente yansookayo naye kati nzire bwe naata olwange lujja kukola ki era abantu abasinga bagenze bategeera kadongo kamu wange mpola ate nga simubakaka kubanga newankubadde mumukola ku leediyo naye nsobola okutwala omwezi nga sikubye luyimba lwange era bakinvunaana lwaki Nsumba tozannya nnyimba zo kubanga epulatifomu yokka gyo naye bagana nedda ate ninayo n'abalala abalinga nze abali mu kusituka abatalina mpewo kati kyenva nkosa akaddako ne mbaterawo pulatifomu eyo basobole ogikozesa naye Mukama nnyambye nti abantu bagenze bategeera music wange oluyimba lwa Dalia
sikubanko Dalia nti nali nkubye lwimba luntambuze Dalia nali na message nali deliveringa ku muntu omu jali fatamanyi alifatamanyi nti nali ngamba ye nga yali muntu woba wamanyi mu ggwanga mu neta limanya fuwetu bwetuba nemune olwimba ngenza okwesanga gye lugenze lukula abantu bakomye oddwagala nzi mtambula mu Kampala noyita mu Katwe olyanga balukuba nenga tebamanya nanyinirwa noyite machindi olyanga baluzanya noyite natete olya baluzanya nenga tebamanyi ki nanyinirwa nemanya kakitage kaluta nsokola ki okwata naye nga ate mu nyimba zennino okuta Dalia ali mabega nnyo olwimba lwabwe twajja nkakasa munaabalufulumi abantu bagenda kutegeera kiki bayita kadongo kamu ani wa kadongo kamu nani alya mu kadongo kamu so mu kadongo kamu gogamba oli mpaji ki kadongo kamu ndi mpaji ey'abasajja abayimba ebigambo ebitali bya bulijjo bantu bayimba kadongo kamu Kafeero yabiyimba naye nzengo gyeko n'ebigambo kati Kafeero namwegombako ebigambo ebitali bya bulijjo basudde ne mwegombako storyline oba storytelling nze nnyinza okunyumiza ekintu nogera ne ku Google kinonye nga tekiriiko kubanga nnyinza okwasimbye kyakati nga kinyimbye kijja kuba mu myaka 10 oyina kukubira kugamba nga kyenyimbyeko nigamba nti wali wabadde wama wano temwagala binti omusajja yaza omukazi yazadde nti ye nti tekisoboka naawe kankubi wamma ekitengesa wali omukazi yazadde nti ndoza mu Nsumba alimba kati mu 20 mwago omukazi n'azaala ente mu kitengesa that's it so nyizo gamba nti ndi musajja storyteller content creator atayimba ebigambo ebitali bya bulijjo Ensumba obudde bubadde buwanvu nga tuwumba bani boyinza okwebaza abakutuusizzaako mu lugendo lwo mu kadongo kamu mu media abakoleddeko boyinza okwebaza n'ogamba nti omusajja ono ayinza obutawulira nyinza obutaddamu mulaba naye akatambi kana alikasangayo ng'omuzzukulu walikolaki njala kusooka kwebaza Mukama Katonda omulungi eyantonda kubanga singa teyampa bulamu saalisobodde bituukako njala kwebaza bajjajja abankuumye oba oleo singa si bukuumi bwabwe omanye abantu abasinga babagamba mbu bajjajja tebaliiyo naye kino nkibagamba mwena abalaba ebintu bino gyogenda okwata omuggo gwe yafiirwa nnyoko ogenda okube ku ntaana ya maamawo beko nnyo tambula ogende bwaba maama omulamu genda okube ku ntaana ya jjajjaawo oba kojjaawo basengaawo bakutenda oli w'amaanyi olina ebitabo byonna ogendanga n'ogukubako so nja beebaza nabo olw'ensonga nti batukuuma naddala nze njala kwebaza musajja Matiya Mulumba wa Lukagga naye yakyengera town council Walukagga nno oyo ate ye teyasooka kunjagala mu kadongo kamu yasooka kunjagala mu byamizannyo nakosaagadde kutwala yeeyo yali azze mu Masaka muno 2016 ndi awo ku Ssuubi twali tuli mu kukola byemizannyo kati nga aline Masiko batambula omwo mmotoka kyava abuuza Masiko ani oyo ayogera radio bagita Ssuubi waliwo abalenzawo nti ngamba oyo ali mu kwogera nti bamuyita Mugerwa David Nsumba yava waffe ku Ikweta nangamba omumanyi tini namba yingira nga mukubiri ajja tusange wa tulagwa na simu ya Masiko ngwanyi mzee nanga jangu no mangalu wako etaaga tutuka wali ni waluka nanga gwe entu byogero bijjawa tunga sibumbi manyi nanga ekyo kyokola busala ngo okikola toli wa bulijjo kikigambo kiyangamba so yanzulire yate bine byakadonka mbi aluvanyuma kati nja mwebaza olw'ensonga nti ngojjeko ne bino nti akusise n'akussa wano musajja akusupportinga financially va ku muntu aga nti nze nakuleta mu kibuga weefeeko emusala gugwega meya lirenja linnuma obudde otwayisinda meya ngwa Matiya nsiibye ga Nsumba ng'olabye kanjiye so mwebaza nnyo nti kyakubiri era asigadde ali nange sajja usanga akubi ukigagamba mu Uganda tewali asinga Nsumba kuweereza mupiira nti mumuteekeko muwulire so iruguru kubonga bakanja kimuntu why akoterayo n'omukono oyo anti ye n'omukono agussaawo yes so kati mwebaza olwa byonna kyakubiri mpaji gye twabirako mu kadongo kamu ezimu ku strong pillars zetusigazza kadafu drawing a lot of inspiration from him osanga ye naye wana abawumuza kati ate naffe tujja okukola ki okutandikira njala kwebaza muganda nge Matovu Ronald omanyi ne Matovu oyo tusinkana ne tunyumya tukola ki naye tamanyi kiki kye mulowooleza naye nze nzikiriza nti yangattako kinene si kinene nti yampa ssente naye omuntu akukkiririzaamu
ekintu ekyo kinene nnyo bannaye mu nsi tono nze oyinza okunsanga nompa miliyoni naye nga tonzikirizaamu mba sijagala gwenzikiririzaamu because bw'ononzikiririzaamu nja kukola ebyannaggwano yanzikiririzaamu ate nampa ne platform so Matovu yonna gy'oli muganda kwagala nnyo ate okimanyi okimanyi gwe n'omukono ngukuteerawo njala kwebaza muganda nge Sebunya Francis yanyaniriza bulungi ku Star ate nakatukyali bawamu yala kwebaza baganda bange Jimmy Jacobs Lusembo tubonyebonye ffenna ku birada kuyikweta tetwetadde abaddewo yala kwebaza Sebabanike tubadde ba Luganda okumala ebbanga Oluganda nno olw'ekika bazukulu ba Mugema ne tusigadde tuwuliziganya bwe mpulira yena akaliyo gawa kiri kitya so nawe owuli akaliyo kiri kya so okuwanyisiganya ebirowoozo ebyo kisigala kitukuuma n'otugatta ate n'otuzimbira awamu so njala kwebaza omusajja amuyita Muyomba Ivan Lwabuyongo simanyi ba programu ena anaagiraba naye wonna wanaabagiraba enja mwebazaako ekintu kimu ayina karakita amanye ekintu ekirungi ku kibi ate kyayina nti bwazula nti oli mubi takwenya kati nja mwebaza nnyo emirundi egisinga ampusinze mu bintu bingi njala kusemberayo abantu balinga basatu mukama wange Kyazibwani Kasensuwa nyinza okwebaza ne of course bangi besola kumalayo baganda bo namuganda ngise bambeereddeyo ebbanga lyonna twasigala batono nnyo manyi mu nsi naye ambeereddewo nnyo muganda nge Kibirango Jofule ate musajja anzikirizaamu era ayina mmoto yaga nti Nsumba bwaga nti agenda kukola kino oba osaaga aba ajja kikola so nja mwebaza Mugavete Busweke mukwano gwange muganda nge bwe tubadde tuyise mbingi tulabye bingi nja mwebaza ndowooza kannebaza ne Mubiru Smart kubanga nze next kimu nti ennyimba zange zonna Mubiru Smart yazikubye si nti oba mwagala nnyo oba nti kyoba yaliyo yekka naye bw'okolanga n'omuntu n'owulira nga akoledde bulungi sigala naye kuba sinze muwa sente nnyingi naye era gamba kati Nsumba gwe tolina sente naye ŋŋenda kukolera ekirungi kubanga nkimanyi gy'olaga watangavu so Mubiru Smart nkwebaza njala kwebaza ne ku Fifi Pinki tubonyebonye nnyo tutobye ffenna njala kwebaza ate omanyi na baŋŋamba ekintu kimu ku mukyalo nga ogenda kola ne Fifi nti tojja kuwangaala konze lwaki nti gwe linda era nze nabimuganga gwe banga sola kuwangala nayo ne muganda nayo kizibu kiriwo kinti ndi omu ku bantu abali soft ate abangu b'okukola nabo okuleka nga either tomanyi kyokola ne wandyagadde okukola n'Ensumba kubanga I give advice nze nyingira n'ebintu bisina kuwaminga naye ono tukole bwetyo ate nekipiikinga so nja kusemba ekintu kimu bw'owuliranga olina ky'osobola okukola newankubadde abalala baga tokisobola genda okikole mpaka lw'oliwulira nti gwe tosobola kikola ebisigadde obirekere Katonda nze Mugerwa David Nsumba DPC IGP RPC Commander of Baddest Commentary mu ggwanga oluyimba bwe twajja